Now there is this silly talk. Ate n'abasoma bagitadde mu nnyo amaanyi. Leero kati akalulu ka mirembe tekayina vibe, police yaganye. It's like they are saying in Turuli, police yakubanga abatamenye mateeka. You get? Why don't you say ntkakata abantu tebamenya mateeka? Mufuzi kibagamba. Andi bagate police tekubye tear gas, kuba tear gas, there must be someone breaking. No. They are only saying police yaganye okubawa popularity. Because babadde baagala popularity, police negana okukola ki? Nga yena bagamba Ntululi police yabakubanga nga tabamenye mateeka. Because wabanga bamenya babalinga bamenya question, are they not breaking the law now? Tewaliwo processions.